tabu njerere ebya gravity bisobodde okubaate nga tebibadde byangu embeera nga wetambula poliisi emunoonya okusinziira ku munnamawulire bamuyita Frank Ntambi omukulu ono abadde muwandiisi abadde abeeramu nga mu following abadde awandiika ku hip hop nasooka mugobera nga awandikira ku Baboon Forest ndowooza page y'omukulu GNL Zamba kati yazze mu media akola analysis ez'enjawulo ku bayimbi ku music kuba ebintu yabisoma omukulu ono gwe bayita Frank Ntambi kati nno omukulu ono bafunye obutakkaanya n'omukulu gwe bayita Gravity Omutujju abajjukira olutalo lwa Gravity Omutujju n'omukulu gwe bayita DJ we mu ntandikwa ya wiiki eyo abajjukira wiiki ndowooza wiiki ewedde Gravity Omutujju yakuba DJ we kati omukulu ono baali bamubuuza ku mpisa za Gravity Omutujju embeera gy'asobodde okuba ate nga yeeyisaamu omukulu ono kwe kuvaayo n'aleeta ebyama bingi nnyo nti Gravity n'amaanyi gaaliko omuntu eyamuyigiza hip hop yamusuula eddalu omukulu ono Ntambi olunaku lwabadde lwa John Monday era waliwo munnamawulire akola ku Radio Simba yamuyise okumuggyako interview ate nga Omai Gravity naye ali mu concert yabadde atutteyo bulango awo nno embeera yasobodde okuba ate ng'etambula Gravity we yasanze n'agamba omulenzi ono si ye bulijjo anvuma agamba nti endongo yange tenyuma biki n'amuyisaamu emubbiri nga bamumanyi Gravity omulenzi ne n'amugamba nti nga byenkola interview ziba ntuufu Gravity n'amuyisaamu empi pwa Gravity nga bw'omumanye ng'agirinya ng'agenda Frank Ntambi nga naye agenda ku poliisi ekira nga gulawo omusango guli ku SD 97/31/723 agamba nti mulimu assault yakubiddwa era omusango guno gwaguliddwawo mu nsonga nga bwe ziri okusinziira ku Gravity ensonga zagamba nti omukulu ono munnamawulire ono abadde ayita ku mikulu gya YouTube ng'amwogerako ng'agamba nti endongo etenyuma era nti amaanyi gonna ge yafuna mu kubeera nga hip hop yamufuga akadde kano eyamuleeta mu ndongo ezimu ku bigambo ebyakubizza omukulu ono byebimu ku bino ebigambo sooka biwulire byaddatira okwogera then waliwo guy bamuyita Kibaya Maka yatandika okuyigiriza Gravity ebintu bya freestyling ebyo because twagendangayo ku Old Kampala bajjanga erubiri nabeera ng'ayigayiga then the following year kwe tutyo nagenda mu senior 5 senior 6 ebizibine ebijjajja teyagimalaako tuvaayo awo 2011 atandika okuba obuyimbayimba awo then nakuba hit ye y'oluyimba lwa Paulo Kafeera I think then omwana yali amugiza freestyle n'agwa eddalu ebyagwisa Kibaya Maka eddalu ng'okubiriratinga ne Gravity Omutujju it will be a story for another day oli yamuyigiriza ng'ekitone kye kyamaanyiko sandyagadde eggenda eyo mu spiritual world n'ebintu ebyakolebwa omwana oyo Kibaya Maka kitegedde waliwo gye bayita spiritual world gye bagendamu Gravity n'oli omulenzi yamuyigiriza hip hop Frank Ntambi ebyamukubiza omukulu Frank Ntambi era yegezaako na eyogedde bingi nnyo nti Gravity mu kutandika endongo ye yayagala okweyunga ku kibira kya GNL Zamba ne bamugaana bingi nnyo wulira gwe nga taliiwo bano abaana abaali balekeddwawo bagamba omusajja nti ebyo byokuba tebisobola kukkirizibwa eno okitegeera terms of delivery ye lyrical content nga tebigatta kitone kyali kinafuko nga kibuyabuyamu we bamugaana then nakitekinga personal ku GNL Zamba that's why watandikira okurisinga nga media yaffe nga wetugimanyi ne world over ebintu ebikola art so na raising irawo this one against this one nalemezaamu nnyo ate oli naalaba nga tafunamu nnyo then ono namulekera ekintu so Gravity nafuuka Gravity omuyimbi ow'amaanyi ssaawa zino mwe tulina mu mwaka 2022 waliwo gayo yamuyita Jekasi owa gayo abeereyo nansana ye Jekasi ani wano Jekasi ow'ekikuubo oyo ye mukoddomi wa Gravity Omutujju batuuka bakola oluyimba baluyita Kwiso ne Gravity nga womanyi nti Gravity amaanyi agayina amasanyalaze agayina ono sharingako ne bannamasanyalaze bakola oluyimba olwo Kwiso Gravity kyeyakola n'amuteekako oluyimba ate olupya olulwe bali baluyitani ndabe wano kola notisi zange wano giregeze twaze songolo yateekawo awo then natandika okukubira abantu amasimu baleme kubeera nga bakuba luli luyimba kubeera nga ayisaawani mukoddomi we eyamuwa omukyala gwayina essaawa zino ewaka omwana alina n'oluyimba luulo no wano mukama wa bino ebintu byenjogera bampita encyclopedia biliko obwino waabyo
baluyita muko ng'ali mukuba Gravity Omutujju ali mukugamba sister wave wa Gravity. Kitegedde omukulu Frank Ntambi ono eyasabuddwa era nsonga nyingi nnyo nti Gravity alina ne ssente ze yalyako omuyimbi okuvaako sayidi ze Sweden byonna biibino. Waliwo n'omuwala omulala mukwano gwange erinnya lye sigenda lyogera naye muwala ali Sweden atuuka mu covid omu akola oluyimba ne Gravity balukola Gravity n'amusaba ssente empitirivu nnyo kati batuuka okukola video ya n'amusindikira ssente then ku side ya promotion we atuuka ya ssente n'asaba budget y'akasente and what the idea was nti twefuule muno twagalana tukozinge controversy mu mawulire oluyimba luyitewo and that time omuwala nakatira akyalina bbaawe balina n'abaana babiri n'omuwala n'agaana n'agamba sobola newankubadde njagala okuyitawo naye ate sisobola going below the belt yet Gravity ng'omuntu amanyi obuzanya engeri gye babuzanya controversy and all that kya thrivingiddeko okitegeera kati sente n'azimuwa n'azirya then n'ablocking omuwala okitegeera oyo omuwala we Sweden kati mbadde nkikuzimbira okukuleetera kino incident yabaddewo nti essaawa zino alina show y'okwepiica concert naye abadde afunyemu challenge nti wakyaliwo virus eri ku market waliwo influenza yatuyingirira COVID-19 yakomawo mu music industry ey'omwana alien skin. Kitegedde ensonga nno ze zimu ku ezo omukulu ono Gravity Omutujju yavuddemu okuba ate nga asabula ku mukulu ono gwe bayita Frank Ntambi. Ekisinze endoze kyasiza okuluma Gravity yagamba bw'ati Frank Ntambi yagamba nti enyimba za Gravity Omutujju zatta ssengawe zitya. Kati Gravity nagwe nabadde nnyumizaako ejjo and this is a true story ng'ennaku z'omwezi zaali 25 June 2014 senga wange Resite Nakate yanfaako yalina stroke tumutwala mu ddwaliro e Masaka kati nurse gwe twali tumulekedde yali ayagala nnyo Gravity naku oluyimba lwa Gravity by that time lwali bijanjaalo somewhere around kati yalina stroke bw'ati kati aba kuno kkiriza agende kalidi akasikeko akajjeko bw'ati n'akutuka n'afa Resite Nakate. This is a true story. Nobo genze mbana Masaka basobola okikubuulira ekyo. So ndi mukuwumba the character of a person gwe tugumiikiriza olwa music kwe omufu omubi ennyo atasobola kuwulizika. Nna ne bakyali bange bali side zeeyo abamu bali London waliwo guy yafuna gundi ear bleeding amatune gavaamu omusaayi kuwuliriza that trash of music owa Gravity gye balaba batali basanyufu nnyo na Gravity's music naye tubadde tumugumiikiriza nga ffe abantu kati ate character w'ogigattako eyo. Aya basi kitegedde Gravity Omutujju ategeeza olunaku olw'enkyalina press conference gyagenda okuba ate ng'ayita munnamawulire ababuulire concert ye y'okwepiica nga bwegenda okuba ate ng'etambula naye nga bwe bijjiddewo Gravity poliisi emunoonya okuba ate nga yasabudde omukulu olw'ebigambo ebyo. Gravity eri wiiki yakuba ate DJ ndowooza Gravity akatabo katambuliramu ka Jose Chameleone bw'oba olabye embeera ya Chameleone gwanga mugiwe yatambuliramu ate akubye owa booda ne Gravity ensonga zajjiddemu kulwana kuteekawo controversy kubeera ate nga bamwogerako akadde kano yali mawulire Gravity ensonga zezo nno nga bwe ziri okuvaako side z'ekira omukulu ono yaguddewo ensonga zonna ng'agamba nti omukulu bamuyisizza bubi era yamutegeezezza nti nkukubye naye tebinnaggwa era abamawulire ku lediyo basobodde okuba tebataasizza Gravity okuba ate nga omukulu amusaasira aleme kuba ate nga amusabula nnyo naye nga geege okuva ew'Omutujju ow'ekibiina kye bayita Tabo oba kye bayita Trouble